Video ababiri bavaayo yo biga yavudde nga munyivu nnyo bigayo yavudde nga munyivu nnyo anko munyivu lero pressure teyalinnye pressure teyalinnye kata terinnye bwageze nateka fulaga ya Uganda emabega n'atandika okuba emmeza nga nyanga kanso muhumuza ye nakunyuza ya kanso muhumuza ande nakuza gwa ku lwokuna nakuba emmeza bwati nengamba anko mwenyewe soko otuwe anti nate babingiza mu byobufuzi naye kyemani politics yaggwa era kyobola wetwagenze tuwabaddewo kadala ka byabufuzi tekabadde kadala kwabadde kuziika ate kusuubira mu kuziika tebalina muntu guba wa kaada kisusse banange kisusse ne mu kuziika nti kati omuntu takyakirizibwa agenda okuziika omukolo ogw'ennaku ogutali mbuno nabadde nzize ku kivulu nti nze kukola ssente ngende sijja kugamba nti yatekenze action kubanga saakirabyeko singa badde atekenze action mwana badde mulaba nga batuyita ntukomawo mu kifo oba ntubeerawo oba kulikwadde kuziika naye saalabyewo natambudde butambuzi nga tewala tufuddeko nitambula tukola ki netugenda okukakanya embeera kati nga nze yakuzibwa n'entuula ate amanyi kyenjagala alabye nga embeera egenda kusajjuka nengamba kangende nze wemba seerabidde wano omulundi gwange ogwasookera ddala okutukako mu maka ga Kyagulanyi gavunalebo Kyagulanyi kwali kufiirwa kwa taata we nentukako mu maka ge n'omulundi gwange ogwasookera ddala okutuuka ku maka ku ewaabwe gye bamuzaala honorable Kyagulanyi era kufiirwa kwa muzeeyi we kwe nasookera ddala nagenda mu spiriti yakuziikira ku muntu ye spiriti n'emu gye nabadde nzize nayo Baganda bagamba nti munno mukabi yaba mundondala obwo bwabadde obubi tujja mu bulungi bwokka kubanga onzijukirako obubi bungi bwetubaddemu so bwokka ogenda okuzikirako bannaffe mwana bako nagendako nenzika ewa Bobi Wine waka sometimes back because twagenda lwa nnyumba emu ngaffe ba artists ng'abayimbi era waliwo ennyumba etugatta ng'ogyeko politics waliwo ennyumba okola ki etugatta nga ba artists tuvala bayita abayimbi sigende mu bamazanyi bakatemba mani ndi muyimbi ate bwengate ne muganda wange Bobi Wine waluka gavumenti baki bayimbi bwe mu politics ate muganda wange bayina oli nemuyita Mayor Mathias oli omwami omulala nemuyita Honorable Bobi Wine n'ekisusse nabayimbira oluyimba nembayimbira oluyimba olwo naluyimba olw'okuba nti njagala emirembe njagala to reconcile okitegeera okuba nti tugenda mu maaso njagala one love kitegeera naye kati ne mu kuziika awatali nti byabadde bya ssanyu nti naze kuba kivulu naze kujaganya nedda is too much kisusse wekyandikomye zerange ng'omuntu mpulira n'ekyayi mumwagala ngende embeerewa mumwagala ngende embeere Sudaani oba mbeere Tanzania oba Kenya nga ndi muna Uganda nga nzaba Uganda mumwagala nkole ntya bannange nga nze omuntu okitegeera ngezezzaako nnyo okuteekawo embeera ennungi ng'omuntu olw'okuba nti njagala tugende mu maaso okitegeera naye ne mu kuziika Mathias Walukagga muganda wange mu kuyimba okiwulira mukwano gwange okiwulira mukulu wange mu music ono temulowooza nti sikolagana naye era sikolagana ngako naye nedda amaanyi g'abantu nange nina amaanyi g'abantu kuba bwe ngenda ku stage bakuba enduulu kubanga waliwo omuyeyo ogujja amaanyi g'abantu mangi nnyo getulabye njagala okubuulira nti waliwo emirembe gyendabyeko nagwo ku mulembe gwa Besigye nga Besigye bagamba Besigye agambye bwayimirira awo n'ayitawo abantu abagenda nabo netwebako ku Ssebagala naye yaliwoko nga bagamba olulala bali bagana kwokya wali ku education nga bagala kwokyawo nga bagamba nti baganye Ssebagala okwesimbawo mutalina papa katugende twokye twokye ekifo ekyo naye mu kukyokya essaawa eno abantu abamu abali bagana n'okwokya ekifo ekyo tebakyabijjukira abantu ababadde bakuba abantu abadde baleekaanira abantu ku mulembe gwa Besigye essaawa eno tetumanyi gye bali abamu bali mu NRM betutambula nabo so ne guno omuyaga oguliwo eno mpewo ne guno omuyaga oguliwo nagwo gujja kusooka gukole ki
nawo gujja kugwatula beno mulalo ogonajja kuma ojja kwesanga ne first son yazze okitegeera muhozi wali naye atwalina omulembe gwe naye lwakwati guno omulembe gwaffe baganda bange bava kwala baffe tulabulidde bannabwe bannaffe mujja kwekanga ng'omuyaga guno guba tutte gubakanyeze mu nnyanja wakati. Mpulira bubi nnyo ekisembayo era ndi munyiivu nnyo ekisembayo. I'm not happy. It's too much. It's becoming too much. Munkuŋŋanyirako munneetoloola mwagala kunzita kyekibadde kibanneetolooza ate nga temwagalawo kamera because nawulidde abamu mugamba nti mugyewo kamera. Lwaki kamera zivaawo mwagala kunzita olwo mugambe nti big eye abadde ki. Nze sibalinako buzibu kuba bagamba basonyi okuba tebamanyi kyebakola. Lwaki tebamanyi kyebakola? Nti ze gwe tomanyi ze gwokanyugira okugamba nti kusasira va wano tomanyi nti Bobi Wine nakubira essimu nenjogera naye gwe tomanyi nti oba tulina ekitugatta kubanga ng'oggyeko gwe omuwagizi nze tulina ekingatta kibula ne Bobi Wine wabayimidde kazindala gamba bali baganda baffe tulina ekitugatta nga art mu music industry tulina ekitugatta tuli baluganda mu music wadde ebyobufuzi buli muntu alina ekikira. Nze ndabasonyiye kubanga bambi tebamanyi kyebakola lumu bajja kwebbika mu nnyanja ate bategedde. Omuntu ne woba wadde omuyinako obuzibu butagwenga owulira omuyinako obuzibu naye omuntu wajja okukuziikirako omuntu oyo aba akijja ku mutima kati naawe kikkakatako okuyolesa omuntu bulamu okuyolesa. Uncle Biga. Amil Moshmanya Mosheni Hosseini Kazimba. I want one time you guys get kidnapped and tortured. Then you will understand the pain Ugandans pass through. Sometimes, Florence, you disappoint. I disappoint. Nze tebajja kunkidnapping olw'ensonga sivuma abantu. Nze buli muntu muwe ekitiibwa kye. Lwaki bankidnappinga? Abavumye. However, ate era si okugoba abantu bano tekigenda ku stoppinga kidnaps. Tekisobola ku stoppinga kidnaps. Nze ndowooza nti diplomacy mu mbeera yonna gye buva ne gye bulaga okwogerezeganya kwe kugenda okuwangula abo abalowooza nti bakabi nnyo ebigambo bye bigenda okukakkanya emitima gyabwe bakkirize nti balaka gye bali waggulu bawanvuye nnyo bakkakkaneke batuuke kw'abantu gye bakola ki gye bali. So bwe munaagaana ate bayirawe okugaana okwogera nkola y'abatiitiizi. Ekituufu. Buli bw'ogaana okwogerezeganya n'omuntu oba mutiitiizi. Bw'oba okakasa nti Saimo osobola okundirizoninga, please come here, face me, kigambo ku kigambo. Tewali kamera. N'ekyo kyakyenteera okwo nga katufune ku kiri kyemu n'abagamba nti abamanyi timuwemula tugende mu lubiri twewemule. Naye nga twogera ku rizoninga ku bintu ebya bulijjo. Bwemanga nze nina standi yange nawe nina standi yo. Jangu wano. Twogere era nze sobola nze ndi against abantu abagamba nti gundi yanvumye muboole. Kyakuvumye kyo kyamu. Olina fakiti zaakyo muteeka awo. Nzire wano. Mubuuze nga bwambuuza ensesalewo nti buli gyayogera bujwanga. Buli muntu w'omumu omukisa okumuwa one on one omufuula Katonda kuba byayogera teri abichallenginga. Bulungi nnyo. Naye bw'okkiriza ne bamuchallenginga naawe w'omanya nti munafumu. Abantu bangi nnyo ku nsi kuno nga bannafu tebasobola kurizoninga naye lwakuba mugezezzaako okubasindika ewala nammwe mubafudde baakabi nnyo. Awo nga tuvuddewo. Ye Lukaga yavuddeyo